Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omulabi wange omulungi nkwaniriza wasuzeeyo tyanno yonna gy'osinze kubanga otulaba leero lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna dakiika zizo zigenderedde dakiika 7 ezakayita ku ssaawa 2 era nga gwe wenna gy'osinzidde kubanga otulaba twebaza Katonda olw'okuba nti otwegasseeko amacha ga leero. Olunaku lwa Monday tuba n'omukulu General Moses Bijirwa ono nga namba 5 mu kibiina kya People Power ne NUP era nga twatu kutuusaako ensonga ez'enjawulo naddala ezo eziri mu byobufuzi by'eggwanga Uganda kwoteeka n'ebyobukulembeze nga bitambula mu ggwanga Uganda era nga lwa Monday aliwo n'omubbejja bikobere kwoteeka ne mukulu Edgar Matthew Karuhanga. Olunaku lwa leero omumbejja ebikobere waali nnyo okubanga mutambula paka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku lwa leero eza Kalasa Mayanzi. Naye nze wendi okusobola okuwa ebimu ku ebyo ebyakoze amawulire mu ggwanga Uganda kwoteeka oba oliawo ne mu nsi ezituliraanye oba mawanga g'ebweru. Mbebaza mwenna gwe wenna gy'oli gy'osinzira okutwegattako mukwebaza okuba nti otwegasseeko kwoteeka n'abo abafunye ebirungi mu wiikendi gye tukubye amabega mwebale nnyo era muyogeeyoge kwoteeka oba oliawo n'abo abafunye ebizibu eby'enjawulo tusaba Katonda abagumye era abasobozese okuyita mu mbeera ng'eyo. Kantandikirewo butereevu enkuba eyafudde embye ng'eringa gye bagwa mu ggulu ekiro ekyakeeseza olunaku lwa Sunday yalese bannakampala bangi naddala abali mu migotteko nga bafumbya miyagi oluvannyuma lw'okuba nti enkuba eno yayingidde amayumba gaabwe kwoteeka okwonoona ebintu eby'enjawulo era nga bwe bwakeeredde olunaku lwa Sunday nga bannakampala ge bakaaba ge bakomba. Enkuba eno yalengedde ddala ku ssaawa 7 olunaku olwa Sunday nga bukya ne paka ku ssaawa nga 4 mu bitundu bya Kampala n'emirano eby'enjawulo. Naye wano mu Kampala bannakampala bo banenya abakulembeze baabwe okuli obukulembeze bwa KCCA kwoteeka ne bannabyabufuzi nga bagamba nti bano tebavuddeeyo nnyo oba tebafuddeeko okusobola okulaba nga oba oliawo ne Kajumbi embeera yaabwe gye bawangaaliramu ekibaviiriddeko okuba nti enkuba n'amataba ganjaala mu bifo gye babeera. Bano nga bagamba nti Kampala Capital City Authority n'obukulembeze bwayo naddala ekitongole ekikwasisa oba ekyenforcement nti oba oliawo banguyirwa nnyo okutulugunya bannakampala n'okugobaganya bannakampala abatandikiddewo obulimu obutonotono naye tebafaayo nnyo okusobola okulaba nga oba oliawo bannakampala
babeera mu mbeera eyagaza. Bano bagamba nti oba oli awo obukulembeze obuliko bulemereddwa ke kaseera bafune obukulembeze obulala oba oli awo nti ne wing oba sayidi y'abaana byabufuzi bo babalowoozaako mu kaseera ka bululu nga babanoonya mu bululu ne babasuubiza ensi n'eggulu naye bituuka mu kaseera oba oli awo ak'okufuna services bo bagamba nti basuulibwa. Wabula bo abakulembeze banabyabufuzi mu Kampala Capital City Authority bagamba nti ensonga enkulu ziringa bbiri. Ensonga esooka abakulembeze abantu bano ababulijjo baba na Kampala enkuba bweti bwetonnya abamu basemulula kazambi nayingira emyala abamu ne bakwata kasasiro waabwe gwe baba balina awaka ne musuula mu myala kiviiriddeko emyala gino okuzibikira. So kati enkuba bweba etonya emyala gino giba gizibikidde, so enkuba yo eba erina okunoonya emyaganya n'emiwaatwa weeyita okusobola okulaba nga oba oli awo etambula kuba yo amazzi go tegazirwa kkubo galinga mpewo go tegagaana kuyingira. So bannabyabufuzi bo tebagamba. Era meya wa Kampala agamba nti obuzibu obuva ku ba contractors bebawa omulimu gw'okugaziya n'okutereeza Lubigi nti oba oli awo omulimu bagukutte kasoobo okusinziira ku budde bwe baali balagaanye okulaba nga ensonga eno egguka bulungi. Era nga yagamba ndike kaseera contractor ow'aba China okumuggyako contract eno bagikwase omuntu omulala asobola okwasaganya emirimu gino egyogaziya n'okulongoosa Lubigi. Bwe tuvaako eyo enkuba y'emu eno yafudembye yalese oluguudo lwa Kampala Masaka nga lusaliddwako mu bitundu by'e Buddo awo. Era ebyentambula byagootaanye nnyo era abakozesa oluguudo olwo naddala abageza kulukozesa olunaku lwajjo munanjulira nti twafunye obuzibu bw'amaanyi nnyo era n'okukakana nga abamu bayise Mpigi Kasanje Nakawuka abamu ne batemerako awo e Buddo abamu ne bayingira mu bitu ne bakwata Mityana Road era ebyentambula tebyabadde birungi nnyo. Era ffe abakozeseza Nakawuka jjukira enkuba ne yabadde efudembye twagenze abamu emmotoka zaseeredde era kabadde katubagiro nga zinalwenkufu osobola okulaba nga oba oli awo ekkuba eryo likozesebwa naye nga bwe bityo enkuba yatonye okusinziira kuba traffic ku kitongole kya poliisi ekiddukanya n'okulungamya ebyentambula mu ggwanga ekya traffic kyalungamiza agamu ku makubo agalina okukozesebwa era paka nakati embeera newankubadde kale egendedda mu nteeko naye nga tinateera bulungi. So gwe wenna akozesa oluguudo olwo ensaba olukozese bulungi era muwulire okulungamizibwa kuno n'okuwabulwa abakulu aba traffic nga balungamya ali mu byuma tuwe obuwabuzi buno akozesa oluguudo olwo amanye engeri gy'okulukozesaamu bw'aba wakozesa Kampala Masaka Road. Kampala, you can use Chitemu or Buddo Nakawuka to access Kampala. The Directorate of Traffic and Road Safety informs the general public that the road in between Chengera and Buddo Junction along Kampala Masaka Highway has partially sunk in due to heavy rains this morning. You are thus advised to use the alternative routes. For motorists traveling from Kampala to Masaka, you can use Nakawuka Road or Buddo Junction or Chitemu to access Kampala Masaka Highway, or use Mityana Road to Buroba to Nsanji to access Kampala Masaka Highway. Then for motorists from Masaka to Kampala, you can use Chitemu or Buddo Nakawuka to access Kampala, or Nsanji to Buroba Mityana Road to access Kampala. We thus appeal to the general public to exercise the utmost discipline and patience as teams from traffic police and UNRA assess the damage.
bwe butyo oluguudo olwo welusaliddwako era nga abakozesezza akawungezi k'eggulu Kampala Masaka Road musobola okunjulira embeera teyabadde nnungi nnyo era n'eyo gye batugambye okuyita twayiseeyo nga tabbu buzibu bwereere naye obaolyawo kati embeera egenda edda mu nteeko so bwe bityo enkuba bwetyo bwe yalisizza bannakampala akayirigombe era nga tusaba mwenna abakozesa enguudo ezo mukozesa n'obwegendereza obaolyawo ne gavumenti bweba ekola enguudo zino tugisaba ekozese obukugu obw'enjawulo kale olunaku olwokutaano abasuubuzi basisinkana President Yoweri Kaguta Hawula Museveni okusobola okulaba ngeri ki gye basobola okugonjoola obutakkaanya obuva ku mbeera y'ebyemisolo. Abasuubuzi bano balumiriza gavumenti n'obaolyawo n'ekitongole ekisoloza ky'omusolo okubaliisa akakanja nga babenyika omusolo n'enkola eyo gye bagamba nti obaolyawo si yennuŋŋamu ennyo eri omusuubuzi Munnayuganda nti babibiita nnyo abagwira investors abagwira naye ate investor waffe Omunnayuganda yeetaweebwa akakisa konna okusobola okulaba nga obaolyawo aweebwa ezimu ku benefits bo abagwira ze bafuna. Bano bafugenza okuva mu lukuŋŋaana luno oba mu nsisinkano n'omukulembeze w'eggwanga abakulembeze abasuubuzi nga bakkiriziganyiza nti enkola ya EFRIS esooke egira eyimirira paka ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogujja. Omukulembeze w'eggwanga wanaddamu okusisinkana abasuubuzi bonna ku kisaawe ky'ennyonyi Ekkoolo oba ku kisaawe ky'ameefuga Ekkoolo nga bagamba nti ebbanga lino banaaba bamaze bajja kuba bali mu abasuubuzi nga beebuuza abakugu abasingawo kwoteeka n'omukulembeze w'eggwanga okusigala nga naye yeebuuza aba technocrats oba abakugu mu ministry eteekateekera eggwanga n'ebyenfuna eya Ministry of Finance and Planning. So kati ye omukulembeze w'eggwanga n'agamba newankubadde kale bino weebiri naye tuteekeddwa nga bannansi okusasula omusolo ate bo bannansi tebawakana bagamba nekituufu tuteekeddwa okusasula omusolo n'omusolo guno gulina okubanga guli fair omusolo guno gulina okubanga obaolyawo nga buli muntu tagwekweka buli mutagutya naye okubinika bannakampala oba bannansi omusolo ng'ekintu kimu omuntu asasulako emisolo kumpi 6 bagamba nti obaolyawo si kirungi nnyo eri enkulaakulana y'eggwanga kwoteeka ne business community nti ekyo kiviiriddeko abasuubuzi bangi okubanga abavudde mu business nga business nnyingi ezigaddewo era abasuubuzi bagamba nti bo beetegefu okusasula omusolo naye singa omusolo guno gubagerekeddwa bulungi era nga si gwa kuteebereza. Wantu tunajjukira nti bo ate omusolo gwe gumu guno bo balandiro bakaaba bagamba nti bafunye obuzibu nti KCC egenda nebagereka omusolo naye ng'eteebereza buteebereza egenda mu kitundu katugeze nga Buziga oba Munyonyo negamba nti okusinza okuvaliyo ekifo kino buli nnyumba katugeze etandikirwako yakakadde kakadde so kati bo ne bagereka omusolo nga bagereka kakadde nga tebafuddeeyo nti mulimu n'ennyumba ez'emitwalo 3 mulimu ez'emitwalo 2 mulimu ez'emitwalo 5 nti weekanga ng'omuntu asula alina abapangisa basula emitwalo 3 asula omusolo gwe gumu n'oyo asasulwa afuna abapangisa nga basasula akamu kitundu obubiri n'akamu so nga bagamba nti gavumenti bwe bayagereka musolo guno ebeere y'amazima egende ku bantu ab'enjawulo okusobola okulaba nga bamanya oba nga bakebala receipt ez'abapangisa zaba balina kale nti wankubadde mu bizimbe mu Kampala abasuubuzi abalandodi b'abasuubuzi balina omuze ogusaba receipt ndala ogusaba sente ndala naye ne babawa receipt ndala naye basaba nti ne KCCA ekola okunoonyereza kwayo okusobola okulaba nti obaolyawo abantu bano bafuna omusolo basasula omusolo gwennyini gwe bateekeddwa okusasula so ensonga y'emisolo n'abasuubuzi kasooke nayo tugiwumuze tugizeeko ku bbali. Tuddako mu kitongole ekiwaabi ky'emisango ekya DPP oba Director of Public Prosecution kiraze okutya n'obwennyamivu nga kigamba nti mu kaseera kano abazzi b'emisango basusiza obukodyo nti bo bagezi nnyo okusinga ate bano bebagezaako
ba investigators oba bano abavunaana emisango. Jenny Francis Abudo agamba nti bafunye okutya nti oba oli awo abazi b'emisango bo bagenda okuzza emisango gino nga beeteeseteese nnyo okusinga ebitongole ebinoonyereza, nga beeteeseteese nnyo okusinga n'abo ba gavumenti, nti era kibaviiriddeko ebiseera ebisinga okulaba nga oba oli awo abazi b'emisango gino abamu batambula bayinaayina nga seddume eyasize entamu nti ate onanfumbirawa. Bagamba nti bo obuzibu balina nti n'obukugu bugenze bukendeera bw'ogeraageranya n'amagezi bano abazi b'emisango be bakozesa. So nga yalaze okutya nti oba oli awo ke kaseera nabo bongeremu supiidi n'obukugu okusobola okumakinga oba oli awo abantu bano abazi b'emisango. So mu mbeera eyo n'agamba nti ke kaseera oba oli awo nabo bakyuse obuufu okusobola okugwa abantu bano mu buufu n'okukendeeza obuzi bw'emisango, oba oli awo n'okusobola okuwangula oba okuvunaana abantu bano emisango ne gye bamegga. Naye ebiseera ebisinga bagenda okutuuka nga oba oli awo bano abazi b'emisango balina engeri gye babuuzabuzizaamu obujulizi ekireetawo obuzibu okusobola okulaba nga basobola okuvunaana n'okumegga abantu bano abavunaaniddwa. Batuddako mu mbeera y'entertainment, akawungezi weekend eno gyetukubye obuufu, the return of the ghetto gladiator ekyabadde Bobi Wine yabadde e London ng'akuba bana London banabungereza omuziki, era nga bagamba nti yabadde return oba okudda kw'omutobi wa ghetto oba omuwanguzi omulwanyi wa ghetto. Era kino ekivulu kyasombodde bannansi Abannayuganda kwoteeka n'abo abagobera Bobi Wine n'okwagala music we, abantu ab'enjawulo, era bwe zaaweredde essaawa 10 ez'Obungereza nga ebifo ebisinga obanga obutebe bujjudde, era nga yabakubye omuziki okumala kumpi essaawa 2 namba ez'omudiringanwa nga bano banyumirwa. Yawerekeddwako mukyala we Babitungo Kyagulanyi ne ttiimu ye yonna ey'abayimbi okuli Nubian, era nga bannakampala bavuddeyo nga bamutenda olw'okubakuba omuziki. So ndowooza mu entertainment His Excellency Bobi Wine yabakubye omuziki mu mbeera eyo, newankubadde kale wabaddewo abamu ku bannabyabufuzi abamulugunya nti oba oli Bobi Wine newankubadde kale ekivulu kyali kyateekebwateekebwa dda nga abasuubuzi banneekalakaasa, naye eddoboozi eribadde tono nnyo mu kwekalakaasa bw'ogeraageranya n'eddoboozi lyataddemu mu kupromootinga ekivulu kino, nga bagamba nti oba oli awo yalibadde amaanyi gakozeseza okutumbula ekivulu ge maanyi ge gamu ge yalikozeseza okuamplifyinga eddoboozi y'abasuubuzi, nga bagamba nti newankubadde yagattako eddoboozi ly'abasuubuzi mu mbeera eno, naye nti oba oli awo eddoboozi yali tono nnyo, nga bagamba nti oba oli awo yalikozeseza amaanyi okusobola okulaba nga yegatta ku basuubuzi okubalwanirira n'okulwanirira eddembe lyabwe. Kale mu mbeera eyo nayo ensonga nayo katugiwummuze. Mu byemizannyo Manchester ne Manchester United ne Manchester City bagenda kusisinkana mu kikopo kya FA finals oluvannyuma olw'okuba nti Man U yasobodde okukuba omuntu waayo mu penalty okakkananga oba oli awo bali ku final. Arsenal bwetyo nayo ne ku Man City okakkananga bwe bityo webiri. So Man U ne Man City bagenda kulwanirira kulaba ani atwala ekikopo ekya FA. So nabo tubasabire bagende oba babeere mu mbeera bwetyo. Munzikirize mpumulemuko katono nnyo bwe nkomawo omumbejja Bikobere Farida ne mukulu Moses Bijirwa bajja kubanga we bali wano okusobola okulaba nga oba oli awo boogera ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga, naddala okutunuulira ensonga y'abasuubuzi eno. Ani yafunyewo mu nsisinkano
y'abasuubuzi n'omukulembeze w'eggwanga era ye omukasitoma oba omuntu wa bulijjo akonsuminga ebintu bino yeyalekeddwawa. Tusuubire nti oba oli awo abasuubuzi kuno bawangudde, tusuubire nti abasuubuzi waliwo obunafu, tusuubire nti bakompromisingiddwa, omukulembeze w'eggwanga yakompromisingiddwa, yabadde plus oba kwabadde kuwoodiisa. Byonna byonna tujja kuba tubitunuulira tulabe n'omukulu w'ebijjirwa yawandiise ebbaluwa ng'awandiikira minisitule y'ebyentambula nga yeemulugunya stretch okuva emukono okutuukira ddala emalaba. Ekkubo lino liri mu mbeera mbi era ono yagenze ng'awa buli bukulembeze bwonna obuli ku luguudo olwo oluva ejjinja oluva Kampala Jinja Malaba Road. Yagenze ng'abakopingako ng'alaga embeera gye luli era ng'agamba nti singa terukolebweko oba oli awo bandiwalirizibwa okubaako kye bakola bo nga abakulembeze by'obufuzi mu mbeera ng'eyo. So bino bajja mu mbejja bikobere bajja kuba babitunuulira, bajja kuba babiraba, bajja kuba babigoberera nga babimunyamunyamu ne mukulu Moses Bijirwa. Munzikirize mpumulemu, nze mukose Arnold Anton, makyamalungi, Mukama Katonda yeebale kuba tukuumira. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.